omuntu abeera mwewusa agamba nti yadduse. No, president yafulumyemu okukola obuvunaanyizibwa n'abagambye nti bwe yava mu kulonda bw'ati bwe twava mu kulonda waliwo ebitongole bingi nnyo ebadde bimuyita nga baagala agendeyo physically. Naabe mwalaba aba yayogera mu lukiiko lwa Geneva baali baagala abeereyo physically ayogere nabo. Bwe mwalaba nga addressinga European Parliament baali baagala agende ayogere nabo physically. Naye ekiseera kye ky'okufuluma eggwanga kyali tekinatuuka nga waliwo emirimu emirala gy'akola wano yali akola wano. Era temulowooza nti yali mukwekweka jasi yabagamba yavaayo n'abategeeza nti ebbanga lyonna lyamaze nga Lugime munoonya abadde yeekweka naye nga bwakola emirimu bwatuukirira abakulembeze b'enjawulo bwakola emirimu gye egy'enjawulo. Yasooka okuba nti abantu babadde asisinkana n'ebirala teyalyagadde kubateeka mu buzibu. So amazima gali nti obudde butuuse neesanga alina emirimu mingi nnyo gy'alina okukola mu mawanga g'enjawulo nga bwe mbagambye. So kyova olaba tetusobola n'okuteeka kisobola bagamba ekiseera kigere newankubadde for example kati wabadde awayo authorization ti deputy president wange beera ng'okwasaganya obuvunaanyizibwa yamugambye ebeera ng'obukwasaganya weeks 3 naye ate mu weeks 3 ezo ziyinza okuggwako bw'aba akyalina byakola n'akola ki ekiseera ekyo ne kyeyongerayo. So bw'anaaba amaze emirimu gy'agenzeeko ajja kukomawo era nga bulijjo bw'abadde akola afuluma eggwanga n'akomawo. Ekikulu kiri nti emirimu gijja kugenda mu maaso nga gitambula. So sebo tosobola gamba nti yadduse kubanga singa yali wakudduka yali badde adduka nga twakava mu kulonda immediately. Nakijjukira nti family bajja attackinga ye kennyini ne bamulumba ate tebakomyawo bano abasajja abaswavu babadde batambula nga bamuyigga buli wamu wona wona. Ne mu kyalo bagendayo Gomba ne baatakinga babuuza ali luddawa badde bakola road blocks ez'enjawulo nga bamunoonya bakola ki byonna byonna. So singa yali wakudduka boolyawo yali badde yadduka dda naye yali talaba nsonga lwaki adduka kubanga bannansi baali bamukuuma. Yabagambye nti yali agenda oluusi mwekerezi ez'enjawulo ne bamufunira n'ekitambiro. Nti mwena bagamba nti president w'ekibiina kya NUP yadduse nti si bituufu yatambuddemuko n'agenda ku mirimu emirala naye nga ssaawa yonna ajja kubanga akomawo. Munnange tubadde tukyali awo nga lwaki tetuga ku katambi nga omukulu tuli ku bunkenke ffeena eno. Njogera ku Ronald Mayinja nga waliwo gy'atudde ng'akola interview n'agamba nga we yagamba omukulu Bobi Wine n'atamuwuliriza bingiko. Oyagala nkugambe mazima oyagala nkuwomeseze tumale bulungi? Njagala mazima nga bwe badde ogatulambika. Kakati muganda wange oyo Kyagulanyi kubanga saagala kugamba bino bya pulezidenti wo. President wange? Yes, yatunda kadi yange. Yes, nga bino ebirala mwengane kigambo kutunda kadi nga temukikola ki? Tetukiwulira. Temukimanyi. Yes, nagambye nti bata yakunyiga towulira emboozi eno. Magayita gawulikangako. Nkomaawo. Nandira taata weeyongereyo. Mbadde siwuliranga kaate ebyo. Tutuula ku Sheraton. Teri kukonjera ni musajja mukulu. Tutuula ku Sheraton ngamba muganda wange oyo. Mugabwe tuba bakugenda mwami Kyagulanyi. Bwe tuba bakujjako mu 7 nga tetugenda kubanga ba political jokers. Teweesimbawo 2 mu muki? Mugumu. Ogenda kwesimbawo 2 mu kaga. Tugenda kuwangula ani? Museveni. Kujjako ng'oli political joker. Naye 2 mugumu. Njagala tutagetinge tukube meya wa Kampala Elias Lukwago. Ofuuke meya. Ompuliriza nagambye towulira by'otaagala kunyiiga. Senyiga yeyongera. Nga mugabo onafuuka meya mu Kampala. Kigenda kuwe nefuuka meya naye ng'osigadde oyimba. Kigenda kuwe enkizo ogende Embalala. Kigenda kuwe enkizo okugenda mu Amerika, Abu Dhabi, wawa naye ng'agujjanga meya era ng'omuntu bw'akulaba agamba wagenze kusakira ki? Kibuga. Naye ng'ekiro osisinkana abantu b'enkizo abanaatuyamba muki naffe tujja kusiga tuyimba naye nga tulina munnaffaani meya ng'akalulu tukasabira wansi. Kaakati bwe
bwe tutuuka 2026 era abantu balage nti ojja kuba meeya jjayo bujja kaadi bwevunga bwe wagijjayo ku bwMP bwevunga tikisuubirwa gwe oyingire bwaki bwa pulezidenti bano bojja okuba ngoyiseemu eyo simanyi meeya abadde atuyimbiramu abaawo bagenda kuweesa fujjo bagambi bannange obimubuulira nga muli babiri tetuli babiri twali abantu nga bataano twali mu meeting abantu nga bataano nzenzeko eyakyukako muganze sikwagira kujja 20 mugumu kubanga Museveni musirikale bw'oba onoomukuba oba ne pistol either gijjeyo omukube oba togijjayo tokola bwoti n'okola ki nozaayo bw'ojjayo nozaayo agenda kukola ki kukuba nze nga njawukana ku lukiiko bakirisiivinga batya ng'okyogedde bakirisiivinga kakati batandika obukuukulu bwabwe baga nti akasajja kazaalawa kasajja okalabye ezzalawo nti mutima omubi tekawagira ojje wamma otuuse kola ki jangu yesimbawo bwe yesimbawo yeetaaga ssente kati mu kwagala ssente zino zivuddewa waliwo abagula ebifo mu bifo ebyasooka okutundibwa mwalimu ekyamayinjaani Ronald eyazalawa nga sinnagendako ono mutabani wa Yuda kansooke ndabule bannankyukakyuka bannange temugwa mu butego mulabye omukutu gwa BBS bye gutaddeyo ekigendererwa kyakubasika kutyoboola Namulondo teweerabira nabagamba nti Mpuuga ne gurupu ye be bali emabega w'ebintu ebyo era nga baatuteekamu abantu abambadde obukoofiira bayitirenga okwo batyoboole Namulondo then kiddeeri ffe ky'abantu b'obukoofiira tebawa kitiibwa Ssaabasajja era sisitiimu ye emaze emyaka egisoba mu 7 ng'eoperatinga mu ngeri bw'etyo naye nga kiwunzika kiddira ffe nga kiwunzika kiddira bukulembeze bwaffe n'omukulembeze waffe obutawa Namulondo kitiibwa so temugwa mu butego obwo omukulembeze waffe yababuulidde engeri gye yatambudde nakyo ekyamutambuzza so BBS temugijjaako hadithi teditamininga Bwakabaka kubanga eyo kampani y'abantu ssekinnoomu wadde ng'eri mu ddiba eri Obwakabaka temusinziira ku BBS okutyoboola Obwakabaka bwammwe olw'okuba mulabye waliwo abantu ssekinnoomu abayambadde oba abeefudde abambadde obukoofiira nga batyoboola Namulondo naye ng'olugaayo baluyisirizza ku positi ya BBS temugwa mu butego obw'abantu abo abaasalawo okutyoboola Namulondo okuyisaawo ebyabwe bye baagala okuyisaawo era nga balowooza ti obuyeekera bwabwe bagenda bukola nga bamaze kusaanyaawo Bwakabaka bwaffe obw'e Buganda ekyo nakibabuulirako gye buvuddeko n'engeri Mpuuga gy'abadde operatinga ng'avuma Obwakabaka bwa Buganda naye ng'akozesa abafaanana nga ffe naye nga bawuliziganyiza ddala bulungi ngenze ku musika we Yuda Iscariot Ronald Mayinja ogambye nti Kyagulanyi yatunda kaadiyo gye wasuubulawa kaadi gye wagulawa yali ya busika bwo yali bizinensi yo yali nsuubule oba kyali kimu ku bya bugagga byo tusaba ssebo Ronald Mayinja otuweeko ku kaadiyo Bobi Wine gye yatunda kyekyagifuula eyiyo era kyekyali kigiwa obwannannyini okubeera eyiyo saakulabako gomba ng'oli ku ground nti onoonya kaadi oba ng'olaga obwannannyini ku kaadi eyiyo ng'oyagala kukiikirira gomba yali ku Sheraton e Kampala yali Konge gye wali osula yali Kalenda we wali oyendera yali ludda wa bw'ebanga teyaliiko gomba tulageeko ku butambi bwonna ng'oli gomba olaga obwetaavu obw'okukiikirira abantu b'eggomba oba ng'okola bulungi bwansi oba ng'ozimba bowahoolo oba ng'ogenze kuziika
obanga ogenze kukola ki. Mayinja yeggwe muntu azaalibwa ku kyalo gye wali oyagala okukiikirira, naye weewuunye nga n'ekisookerwako ekitono kuziika. Sigamba nti omubaka balina kumulonda lwakuba aziika nnyo, naye nabagamba nti mu bizibu tufunirawo ebirungi bye tufunirawo. Y'ensonga lwaki bwe tufa nga ye omusezi ate akuuta entamu ye, nti bwe tufiirwa ewaka lwe tumanye ennyumba ya maama eyagala omukuba, bwe tufiirwa ewaka lwe tumanya taata bw'atannawa musolo tugusasule, bwe tufiirwa ewaka lwe tumanye yayisa mu ssenga amaaso tumubonereze. Kakati bw'ogenda eggomba okuziika gy'oyagala okukiikirya kikuwa omwagaanya okumanya ebizibu byayo, kikuwa omwagaanya okumanya bye beetaaga. Saakulabako ggomba nti ogenze kuziika Ronald Mayinja, saakulabako ggomba nti ogenze kukola bulungi bwansi Ronald Mayinja, saakulabako ggomba nti omugagga asengula ebyalo Ronald Mayinja. Mbuuza, kaadi eyiyo eyaawa ki ekyali kigifuula kaadi eyiyo mu budde obwo? Wali ogisuubuddewa? Wali ogisikiddewa? Wali ogikoleredde ki? Era yaliko muwendo ki okubanga yalina okutundibwa eve mu mikono gyo egende mu mikono gy'omulala? Kubanga ekirina okutundibwa kyekyo ekisobola okugulibwa. Yali yeetya okubanga okugikujjako yalina kutundibwa butundibwa. Ronald Mayinja, Bobi Wine yali azitowa ssente mmeka? Mbuuza, oyo yatunda kaadi yo, ye nga ye omuntu yali azitowa ssente mmeka? Mutubonga naawe abayimbi ab'amannya bonna abaali ku levo ye baakwata ssente ne bagenda ne bayimba. Eyali maneja we Lawrence Labejja n'amuleetera miliyoni ebya 5 naye ayimbe mu pulojekiti eyo. Kyagulanyi n'atunuulira ebizibu bye, n'atunuulira ne ssente ezo. Oba osanga ng'ekituufu ssente yaali zeetaaze kuba nnyingi, naye Kyagulanyi yalondawo sayidi y'abantu n'agamba 5 bino tebijjaawo binnya mu nguudo, 5 bino tebijjaawo bwetaavu bwa ddagala mu ddwaliro, 5 bino tebijjaawo bwetaavu bw'abaana kusomera miti masomero ga gavumenti. N'agaana ssente. Njogera ku Bobi Wine w'ebiseera ebyo yali omuyimbi ng'alina choice ekola kyonna ky'ayagala. Kati ate gw'onnyumiza ku Kyagulanyi eyali asenvudde ng'atuuse ku levo ey'okwagala obukulembeze bw'eggwanga nti ye yatunda kaadi yo nga ye azitowa mmeka? Ye yatunda kaadi yo nga ye yali azitowa mmeka? Ye yatunda kaadi yo Ronald Mayinja. Ronald Mayinja waliwo kye bayita okunyumisa emboozi, era waliwo kye bayita okwogera bakuwaane nti naawe olabiseeko, n'okwogeza obukyayi n'obuswavu. Ekyo ky'okola babuyita buswavu, gukusinga businzi, era ekibi kikulumiriza. Kuba ekituufu kiri nti Mayinja teri yatunda kaadi yo. Mayinja gwe weetunda. Mayinja teri yakugoba. Mayinja gwe weegoba. Kati oyagala kuwansi nsonga. Lwaki? Wayabulira. Era oyagala kulaga nsi nti tegusinga gwe ofuneko b'ogusingisa. Kyagulanyi talina muwendo. Naddala ate ku leve eyo kwe yali atuuse. Yali tayinza kubeera na muwendo. Era tayinza kubeera na bwetaavu bwa ssente za kutunda kaadi yo. Kuba naaligambye nti ey'Amayinja ebeera ezitowa nnyo gye yasuubulawa. Ani ye yali agimuwadde? Ng'era bagimuweeredde mu ambuleera ki? Kuba Mayinja ogenda otandika ottagala nga n'ennuupu tennabeera initiated. Otandise peace for all of peace. Nga tukyali mu people power. People power teyalina cards. People power teyali mu cards Ronald Mayinja.
in case obadde tojjukira bulungi. Omanyi omulimba bagamba olina omuwerekera paka ku mulyango. Ate olina okumwogeza ennyo olw'okuba aba tayimiridde ku kigambo kye nga ne kyayogera siga emazima. Olwaddaaki ne yeekuba engalike ye yekka. Ayogera ku kaadi eza Nuupu, Mayinja atabangako mu Nuupu nsuubira. Mayinja nga yali wa people power, mwe yatandikira ottagalira. Kakati wuuyo akugamba nti ate ne mugamba tugenda kukola bwe tuti, ate ne mugamba tugenda kukola bwe tuti. Kati otuwadde ensonga lwaki baba baakumma kaadi. Naye ate ensonga otuwadde bbiri, ekyangobya mu Nuupu kukola bwenti ne bwenti, kumuwabula bwenti ne bwenti. Ate Bobi Wine yatunda kaadi yange. Kati ezo statements bbiri tezisobola kubeera mu layini emu. Walina okubaawo ekintu kimu ekyakummisa kaadi. Kubanga singa oba waŋŋooŋa obukulembeze n'ekirowoozo kyabwo, ekyo kikummisa kaadi kimala bumazi. Wabula omuntu gwe batundidde kaadi y'oyo aliroyo era nga bamusekera naye ng'ate emabega bamufumita ebiso oba bamulima empindi ku mugongo. Kati gwe ensonga kye yakummisa kaadi gy'oyogerako. Kaadi yo baatunda ntunde ng'oliroyo oba wazaalawo obukulembeze ne bakumma kaadi. Bintu ebyo bibiri tebikwatagana era tebifaanagana. Nagamba Kyagulanyi nti tusooke tugende ku bwa mmeeya ne tutondawo Nuupu nga tulafuubanira bwa mmeeya. Owaye Ronald Mayinja ne tutondawo Nuupu nga tulafuubanira bwa mmeeya. Mbwera omulabe bw'omugirayo pisto tomuweeza either mukubirewo otherwise ye aba agenda kukuba. Kakati gwe Mayinja nentegeerayo omanye nti Bobi Wine bw'ajja ku bwa mmeeya aba asemberedde bwa pulezidenti nga ye Museveni takimanyi nti asemberedde bwa pulezidenti. Tolabanga weetema engalike. Kyennyini ky'oyogedde kye kikulaga lwaki Bobi Wine yayina okwanguyiriza okujja. Kuba gwe wennyini ogambye twalina okusooka okugenda ku bwa mmeeya, simanya tutalage Abu Dhabi, simanya tukuba ebivulu, simanya tugende e London, simanya tugende e California, era nga ye Museveni takulaba ate ng'oŋŋambye. Bw'ojjayo pisto making sure nti okubirawo. Kakati ate ggondaze nti bw'ojja ku bwa mmeeya eyo teba warning shoot oba okubiddewo. Mulya mmere ki? Munywa biki? Mulya biki? Musula wa? Kuba ndaba endegeera yammwe n'endowooza yammwe si abantu abafuna okuwummula okumala, si abantu abali ebirina okuliibwa, era si abantu abanywa ebirina okunywebwa. Omanyi gye buvuddeko Ssekyewa Charles baali bamuggyako interview namuga mwe mukikoze muti abayimbi abayimba ono music wa bandi okubanga temukozesa biragalagala oba okubanga temuli ku biragala naga tubiriko oba mmwe be yali ategeeza ababiriko. Museveni muyeekera bw'omugirayo pisto mukube lumu naye nze naga Bobi Wine sooka ojje ku bwa mmeeya omale okusaka amaanyi omale okwegundiiza omale then ojje era nga ye Museveni takulaba. Kikyobala na kikyoyagala. Nga bwe wali ekyaddondo yali akkubidde amasasi mu Arua wabula ku bwa mmeeya nga takulaba. Then enkya mujja ate mugambe ajjawo ab'oppositioni era ab'oppositioni bannange era yesimba kubo. Kati ate gwe agambye nti wamuwa ekirowoozo ajjewo olukwago. Ate enkya weerungiye mu baalukwago era olage nti ye ggwe bannalukwago. Mayinja oli okay? Oli bulungi? Oba oli mu depression? Ekirowoozo senga kiba kyakulinda era kiba kyalirinze, oba singa kiba kyakulinza era kyalirinze, ekirowoozo we kikweyolekerera bwe bubeera obudde obutuufu bwakyo. Kuba senga kyali tekyagala okiteeke mu nkola mu budde obwo tekyali kweyolese. Mu 98 ofulumya teepu ya Kereya, lwaki tewagirinda n'ogifulumya 25?
ng'ebinyumo bitandise valentine abaagalana lwaki tewalindako ggwe Lulidde naye nga byonna bigenda mu maaso yesu oluvannyuma lw'omukulu pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga yabutaddemu engatto n'afuluma amawulire ge tufunye nti n'omukulu King Saha twogerera nti naye amwegaseeko simanyi oba bituufu oba nedda ge gali mu nkuubo. Oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga sigadde tukomawo nabyo tova.